Majambere musajja batungo ngolabye nnako. Otandise n'okaaba eminyagi kuva mu nnyindo n'amalusu bambi. Naye okolera ani? Olabe musajja wattu ennaku ng'ekutta. Okolera ani? Eno message egende wa His Excellency the President of the Republic of Uganda. Muzeeyi koledde. Genosale koledde. Muhozi koledde. Naye nze musasudde maziga. Ne kabuli yange. Abannayuganda bajja gikubako embooko. Nga balabye nti Majambere nfudde. Naye nabakola ki? Lwaki mumbonyabonya okutuuka ku salino? Nsule mu nsiko. Abaana bange babonaabona. Mukazi wange yakubwa. Ne mutunula butunuzi. Buli president akolera alina kaaba maziga nga nze. Kiki? Konvoyi natera ogigwamu emirundi n'emirundi buli lunaku opitako ku kkubo. Nze kola ki nakola ki? Mbulye kye nakola. Siri munnayuganda ng'abalala. Tukoze wadde omulimo. Ffe tulina kukolera bagagga bo balye. Muzeeyi ffe tulina kukolera bagagga balye. Ffe tubonaabona bubonyabonye kusasulwa mbooko. Abagagga balye ffe tusasulwe embooko. Kiki? Eno embeera bannange gyendimu. Muzeeyi. Lwaki nze nsasulwa mbooko? Nsasulwa mbooko, nina kusasulwa mbooko na bivumo. N'omuntu nakubira essimu n'akulimba buli lunaku enkya n'eggulo. Buli muntu yenna ng'alimba Majambere kino. Lwaki? Nabakola ki nze? Nabakola ki? Kikyassaakola muzeeyi. Kikyassaakola abaana bazizza obutambi obukadde banga balina kunzita tosobola kunnyamba. Nakola ki? Nze siri munnayuganda ng'abalala. Nakola ki? Abantu buli lunaku yono avaayo akulimba kino. Lwaki temunnyamba bannange? Muzeeyi nakola ki? Sekurita n'ejjano twanoonya naawe akalulu buli wamu wavaayo sekurita n'ejjano bakupromotinga bakuwa bifo. Bano bafande mwenna mwe mwanoonya akalulu ffe ne tuyimiriddewo buli kimu tukikoze. Naye nakatera okutufaako temutufaako. Lwaki? Ffe tetutegeera. Ffe tulina sasulwa mbooko nakubonaabona nabo tukoze bwaffe babutwale. Yeyesi ffe metulagamba tulina okusasulwa bwetu tekubeera ng'asula mu nsiko ng'ekinyira. Lwaki? Nze siri munnayuganda ng'aba. Majambere tubulire. Ogenda kutta abantu bameka? Ate otubulire. Kituufu gw'okulira na lufeenya? Oba gw'abadde akulira na lufeenya? Yakutta abantu bameka abaddako? Ekyokubiri okolera ani? Balangirire yena webona esibo gye bangubya yakutta bana. Genda balaga nti nakufeenya nze mbadde nyukola. Yakutta bana ku Museveni. I will kill more than four. That's me. You wait. Tobako kyoyogera sirikati namba. Majambere koyogera ki? Tamala emirundi tubulire. Eno government, how does it operate? Okusinziira ku ndowooza yegwe ng'omuntu. Government yono ebintu byayo ebikola etya? Museveni operates like a god. Museveni akola nga Katonda. Katonda atta amuzimbidde omuzikiti. Natta amuzimbidde church. Nalekawo bwesabu. When you support Museveni you pay. Kakananaduli si asose naawe bakuba. Nange bankuba. Katumba amala omwana we yakola ki? Bamutta. Nakyo bebbawe yakola ki? Yafa. Omutego ogutta abali abaana b'owaka abakojja gwawa. Baana b'awaka bonna bokka be bafa. It means it is an abnormal for a government to kill its own children, which means a subterfuge. Kwa Mutabani bamukwata luli okuva we yava mu kkomera. Andi gwe kyotomanyi Museveni amanya ge yasomanga gonna oyo ffe tumulira ne Nalweyiso oyo ffe nga bamutta ekiro. Museveni was embarrassed. Buli amanya ge yasoma nga bamutta. How can the president say a president must maintain law and order? But the president came out open and said, "Oyo webikonde ffe twamuse." How can the president support extrajudicial methods? Ekitegeeza move cautiously. Eno government imbizi erya n'obwana bwayo. Embizi erina weerira obwana bwayo. A revolution can swallow its children. Kyemulina okutegeera nammwe abagikoleramu. Duli
yayina abaana abasooka n'agenda mu nsiko yali medical officer mu nsiko Nadduli bamukwata emirundi mingi nga banogera eddagala Nadduli olumu baali bamukutte ng'ali bombo ne bagamba Obote waliwo omusajja ow'amaanyi ennyo ali bombo ne bakozesa abantu bava mu gavumenti abayekera motoka za Obote zigenda okutuuka ng'endala zimugjeeyo the importance of Nadduli insisted kabaka bwe yajja okukyalayo ng'akyali mulangira Nadduli was put in endaki Nadduli najja n'abeera chairman wa 5 naye Nadduli bamugoba ku SEC ne bamugoba ku bwa minisita tewali kye bamuwa bwe bamugoba ku bwa minisita tebalina kye bamuwa anti ekubuulira yaye agenda kukola ki alina okukkiriza bamujooge nange nina okukkiriza banfuula ekidoli bwe banzija wano ono bwaniemu media center aniemu bantwale mu presence of aniemu nende mu nadisi baniemu ayagala yasumulula empale nze nagaana where is the fad nti nze nabategeera tukita system za analysis ti government ya Museveni agikoledde musasula bubi ekyo nakitegeera I went home and sleep ejakana si ejakana yekka gwe tebakuba amanyo ne bakakujjamu bankuba katono banzite olina vayo ne yewana kandiho why do you attack my house my wound when I have delivered committed and loyalism ne mama wange bamukuba as Museveni treated my mother jaja wamulabirira akagale katamulya mukasi Nadduli jakana siye yeka no this is how this system treats bazze batutta nga n'abalina omugaso babatta Abaganda olw'abakulembeze abazze betwegatta nabo naye embuuza nawe president n'enjuuyo nange bwe nnaavaawo ne kitange otegesera ng'omanyi nti Abaganda abategeevu baweddeyo kutegeeza abo balina enkwe n'abo abalowooza nti okuggyawo ekitiibwa Nadduli ne mutabani we eggwanga liba literedde ekyo muba mulimba president kino kigambo kigenda gy'oli nti okutta kwa jakananaduli ne kitaawe Abudu Nadduli tekiwa makulu era tekiwa magezi okufa kwange kwalibanga kuyinza okuleeta enkyukakyuka oba okwa kitange bujja kkeera enkyotenze otte haji kabaka basa ku mugongo gwo ng'obirabanga ebyokusaaga nti buli we twogerako nti gundi ajja kufa ne mumutta naye ng'oyinza okufundikira n'enju eyo naawe n'ofa ne bavaako akabasa akagoba buli munnalwanda waali nga ye Museveni bwe kiribanga kyanteekebwa nti yalinzita n'abannalwanda abalifa ku lwe ng'akoze ebikolwa bye bimu kiba kyabategekerwa kabaka Katonda yatutegeeza n'agamba nti ndisonyiwa ekibuga ne balibeera basigaddemu aba ndibasonyiwa ku lwekyo ojja kuttibwa abaffe mmwe temuufe temugenda kufa bw'okeera enkya n'ogamba nti mutabani wa Nadduli agwanidde attibwe ne kitaawe ne mubi planning gye mutudde Bayibuli kyega nti bimukola wansi w'obuzizi bulyosebwa ku busola bwanju ebbanga lyonna ku ssoosi bwe byafulumyeyo abadde abagamba nayetegeeza lemuzaata nti bategese okukuwa obutwa okeera enkya olina akusembesaayo ekigambo kikugamba nti baagala kukutta ate era oveewo ne kitaawo amakulu nti kiwaawaaza era tekiwa makulu ganyuma naye nkutegeeza nti omunyago gw'osigazza kyekitala wakati mu mbirizi zammwe n'abamawanga nkakasa nti okuvaawo okwange ne kitange naga nti twafudde ensi si kyetegeeza nti enkomerero naye mbuuza muhoozi ali emmere emukke mu vvi nga gwe watta mutabani wa Nadduli Uganda okumanya babbi tewaliwo kye batabba olaba omuntu ofuna akisidenti ne bagenda bakubbira emulago weweebuliza nti kati y'omunaku agenda kukola atya bw'onoofuna nga akisidenti bakubbe n'osaba n'otunuulira omuntu ovudde wano genda mu ddwaliro kumi bagenze kubba mu nsigo bannange tusaba tuvumira ne sekuvumirira ayabbye ensigo za Muhammadi Kabanda wakoze kibi nnyo naawe yaleeta akatale k'okubba ensigo weddeko ate jakamutamu kama Katonda wo tulabera ku Uganda tugenda kukola tutya eno bakubba nsigo eno bakubba ssente obutali bwenkanya bulinga butali bwenkanya tukole tutyaye mu Uganda